mbala musaako nnyo mwebala okukola mwebala okuweereza nga bulijjo bangafi ntandika na kubajjukiza sijja kukoowa tugenda kukyusa emiwendo emipya emiwendo genda kukyuka okutandika January nga lumu tugenda kudda electric poles gwe tubadde tulimira ku milioni 5 tugenda kumuza ku milioni 8 timba abadde agula milioni 6 tugenda kumuza ku milioni 8 n'ekitundu small poles abadde ku milioni 5.35 agenda kudda ku milioni 8.35 ezo kitandika mu January nga lumu naye kasita ofuna omukisa n'osasula wakati wa ssaawa eno ne December nga 31 ogenda sasula ensimbi ez'emiwendo emikadde kale kikyaliko bw'okikwasaganya amangu oli mu miwendo mikadde era nabagamba nti mutija timba oba egyembaawo gisobola okuba obukadde wakati wa 2.6 buli myaka 10 emiti egy'amasannyalaze gisobola okuba obukadde wakati w'9 ne10 mu myaka 5 oba 6 emiti gya small poles gisobola okuba obukadde wakati wa 12 ne 15 buli mwaka n'olwekyo kisinziira bw'oba olina ensimbi zireete bw'obeera nga okyetegeka yongera okulowooza naye kimanyi nti ebiseera biyiza okukwata n'ogenda mu miwendo emipya kakati kibakusalawo okwo nakutegeera nakutegekayo n'omanya wawoogwa n'olwekyo njagadde mbategeeze abasasulako nga temunaba kumalayo musasule mumaleyo sente ezo kubanga bw'oba katonda bakuweza 80% by 31st December nga tonaweza 80% otopinga kya mwaka mpya ogenda mu myaka mu miwendo gy'emyaka ez'omwaka omupya n'olwekyo jangu bangi mbebaza mukubidde amasimu nemusasule kyo kisinga obukulu era bangi bali mu kumalayo balansi waabwe naawe ali eyo ng'ompuliriza ali ebulayi ali munda mu ggwanga jangu omaleyo ensimbizo oleme kuyingira miwendo emipya message tuzibasindikidde email muzifunye naye mwongere mujje musasule sente ezo sente empya zitambula era zidduka nabategeeza nti tuli mu biseera bya kukola tetulina we tutuulira tuba tugula amataka amapya tuba tukola ebyapa tuba tulongoosa tuba tutegeka nasale bed tuba tusimba n'olwekyo emirimu gigenda mu maaso mukama atuwadde ebire by'enkuba bitonya emirimu gitambula mukama tumwebaza n'olwekyo njagadde mbajjukize ensonga eyo nabagamba nti neewaayo ekiseera kino mbasomese nga tumalako omwaka tusigaze omwezi gumu ne weeks ngenda basomesa nagamba kwota nesembayo ngenda kubeera nga nsomesa kubanga tekigasa kubeera ng'otambudde naye nga tomanyiwa wootambulira ngenda kwogera ku kigambo ekigamba do you have the end at the start tulina enkomerero y'olugendo lw'otambula ku ntandikwa yaalwo bw'obeera nga singwa katugeze olinnya ekizimbe bw'okwata eddaala osobola okukwata eddaala n'olyesigamya ekisenge ekifu n'okola by'okola naye ng'eddaala it is leaning against the wrong wall olyesigamiza awafu omanyi mu ntegeka y'ebintu mu ntegeka y'emirimu mu ntegeka ya business ekinoomu is your ladder leaning against the right wall or it's leaning against the wrong wall osobola okubeera ng'olina gy'olaga ate ng'oli mutuufu osobola okubeera ng'oli mukozi ng'okakaalukana ng'otetenkanya but is your ladder leaning against the right wall by'oteekateeka osobola okubeera ng'okola ebintu ebituufu naye ng'okola ekintu ekikyamu that is you may be doing the right things but doing the wrong thing
okitegedde ekyo osobola okubeera ng'okola ebintu nga byandibadde bituufu naye nga kyenyininyini kyokola ekinene kyakyo kifu. Wenewagiramu concept bw'oba ng'olina ekitongole oba ng'oli mukozi oba ng'olina weekozesa, there are two things ezikola drive ye ekitongole kyonna kyonna okutambula obulungi oba emirimu gyonna okutambula obulungi. That is the right leadership and the right management. Leadership ne management byawukana ate byawukanira ddala. Abantu balowooza kye kimu but they are totally different concepts. Osobola okubeera ne management entuufu naye nga leadership nfu. Oba osobola okuba ne leadership entuufu nga management nfu. Omusajja byayogera n'agamba nti the right leadership is doing the right things. Kulembeza obulungi. Yes. Bokola bituufu. Doing the right thing or doing the right things. Management is doing things right. Oyo kino kikalubo muko naye mujja kitegeera. Njagala mukitegeere program ya leero ye FSC njagala mutegeere bw'obanga oleyo mpuliriza. Bw'oba tobirina bibiri bitu bigenda kutawaanya. Leadership is doing the right things. Mkuwa ekyokulabirako musobola okugenda nga mugenza okuyigga. Bwe mugenda okuyigga osobola okubeera nga abantu boolina abagenza okuyigga batambulira mu nsiko enkyamu naye nga bali mu kuyigga. Musobola kuba nga muli mu kampuni y'emu ng'abakozi bafuba okukola emirimu gyabwe, abakozi bakeera, abakozi banoonya obutale, abakozi bakola buli kimu naye nga the ultimate picture ya kampuni etambulira mu wrong direction olw'abakulembeze abafu. Every time you don't possess the end from the start, you can never succeed. Management ye involving abakozi bolina, the general staff, the casual workers and everything. Abana bonna bali mu management. Buli omu alina role ye gyazanya. Alongoosa waali, anoonya akulembera abakozi banne waali, buli omu waali. Leadership ge maaso amanene ag'ekitongole kyonna. Now, whenever you are not moving in the same pipeline, management may be doing the right things. Leadership never nga ekola things not right wewava obuzibu. Buli every time kyezo kyekugambye nti osobola okubeera ng'olina gy'olaga otambudde naye just imagine omanyi obulamu bwetutambuliramu abampuliriza ddala mutegere concept eno bulungi. Kyotuyita having the end at the start kwekubeera ne map yesu kyeyagala okutuukako wadde tonaba kukituukako. Singa mbadde ndi wano mu Uganda nga njagala kugenda mu America naye mu America gye ngenda simanyiyo, njagala genda California. Yes, tumanyiyo. Simanyiyo naye njagala kuva Uganda ngende California. Buli lwakwata map eyo ng'esoma Chicago, otegedde map nga eriko ebintu byonna ebigirimu bya Chicago naye nga accidentally eyagifulumya yatekako California. Nze nja kugoberera map eyo nja kulinnya ennyonyi kubanga nayo eriko California. I mean eriko California naye nga actually map ya Chicago oli yakoze mistake na printingako California. Nja kufollowinga ngende map gyendagirire okugenda kyokka mu kutuuka sigenda kutuuka California naye nja kutuuka Chicago kubanga map kyeyandaze. Kakati kyekimu ne mu kuteekateeka emirimu gye tukola oba okuteekateeka obulamu bwaffe ffenna. Every time you have the wrong map in your head,
ogenda kutuka ku destination no matter how hard you are working. Newakola nnyo, newokeera, newawolekereza, newawefiriza ebiseera, newaweerumya, provided you have the wrong map in your head, you won't reach the right destination. Ekibuuzo, which map are you having in your head today? Mu bulamu bwo map kyerimu. Mu mutwe gwo map kyerimu, kubanga map erimu yegenda okutwala gy'ogenda, naye gy'ogenda ye watuufu. The biggest problem today, abantu abasinga mu mitwe gyabwe balina map enfu. Gwokanda kwabuuza lwaki ebitwenge tebitambula, lwaki nze sigenda mu maaso, oba bandoga oba ki? Nedda. The question is, you go back and revise the map in your head. Tewali yakuloga, tewali atakwagaliza, naye map jjoolina ddayo givisiting oba yentuufu. Osobola okubeera ng'olina bizinesi etambula ng'okola amagoba, naye gwe weebuuze abantu benkozesa bo bennyini, do they have the right map? But do they have the right picture of the company mu mitwe gyabwe? Osobola okuguluba n'abakozi n'obagoba day in day out, oleeta abapya buli kiseera, naye weebuuzemu ekibuuzo, abakozi b'oleeta balina ekifaananyi kya maapu yo eya kampuni gyeyagala okutuuka oba gwagirina wekka? Osobola okumenya abakozi b'olina, naye nga abakozi b'olina tonaba kubasigira kifaananyi kya maapu eya kampuni wagiyagala okugenda. Kati abakozi bwe bali bakola bafuba bakola emirimu gyabwe, but because they have the wrong map of the company of where it wants to go, maapu nfu. Kakati gwe obanenya naye nga gwe musobya gwe atategeera byakukola, kubanga tobasigira ekifaananyi kyo kyagenda mu maaso. Kigenda lise kinoomu, kigendera balina ebitongole, kigendera balina bizinesi zaabwe. Tiimu gy'olina gy'okozesa njagala nkiddemu, do they have, kubanga tugambye maapu eno yekulaga destination wagyogenda okugenda, wagyogenda okutuuka. Tiimu gy'olina eri mu management, eri mu kukola, eri mu kutambuza emirimu, balina maapu eya kampuni, balina ekifaananyi, do they own the company? Bagifiiringa nga yaabwe, do they hold the vision of the company? Ojja kulwana n'abakozi, ojja kubagoba, naye kankubuulire, bw'obanga olina kompyuta ne printer, buli lw'oprintinga ekintu ku pepa n'ekisanga nga kiriko ensobi, ng'olinawo era mu kigambo ekimu, nabona printinga copies 1,000 ng'osazaamu ensobi eyo ku lupapula, togenda kumalawo nsobi. Problem teri ku kiri printed out, problem eri ku ki ekiri munda. Problem ebeera ku computer munda, ku soft copy, teri ku hard copy. Bwe kiri Kati kyekimu, nabona atuusa abakozi emirundi 16 nga totereezezza bwongo bwabwe kutunula mu kifaananyi kya kampani ekigazi. You are wasting a lot of time. Gwe omuntu ale yampuliriza, buli lw'onaanenya abantu abakwetoolodde, buli lw'onaanenya mukama wo, buli lw'onaanenya society nti be bakuleetedde okudda emabega, you are doing the wrong thing. You go back and check your map. Mbagambye time is a constant factor. Ebiseera tebidda amabega. You can't buy back time. Use the time you have today abundantly, gikozese n'okutegeera n'obwongo, kubanga ebiseera tebirina spare, ebiseera tebigulwa. The time you have today is that one. Kyekiseera kyolina olwaleero kikozesezza otya. Programu ya leero njagadde nteke siraawo. Ampuliriza, I want you to go back and cross check the map you have in your head.
Nyenda kwongera kukinyomyera kumala ebbanga eriwerako mukitegeere at all levels. Maapu mu mutwe gwo so much osobola okubeera ne maapu enfu naye ng'okola nnyo werekereza walumya ofaayo naye nga byofiirako gy'ogenda wakyamu maapu okusomera wafu maapu gy'olina si yentuufu toyina maapu ntuufu oli wano kireka otegedde Yes. oyagala kugenda Kampala kyokka maapu gy'olina ekusomera toyina genda Mpigi newonaafuba otya newonaakola otya ennyo nga tonaba kukyusa maapu ekusomere ng'egenda Kampala newonaakola ennyo ojja kukomekereza oli Mpigi newonaakola ennyo olwaleero kyengezaako okubategeeza newonaakola ennyo n'ofuba nnyo ng'oyagala ogaggawale provided maapu gy'olina tekugaggawaza ogenda kubonaabona naye nga tolina gy'otuuse. Ngenda kwongera okuzimba omulamwa guno mugutegeere mbagambye time has no spare, life has no spare. Use the time you have today to utilize your life in the future. Check in your leadership bw'oba ng'olina ekitongole mbagambye leadership is doing the right things, management is doing things right. Bw'onaategeera ebyo ogenda kubeera successful. Buli kaseera kabeera kadde ke kabeera akatono naye ngenda kwongera okuzimba omulamwa mubeere nga mwongera ogutegeera. Bangafi tuteekateeka obugagga obwensibo nze mbategeeza tukikola okuyita mu kutegeka emiti egivamu small poles miliyoni 5.35 nga tukuwadde ekyapa ky'ettaka ne tugisimba buli mwaka ne kwa bukadde 12 ku 15. Emiti egivaamu buliti ku miliyoni 6 buli myaka 8 ku 10 n'ofuna obukadde 2 ku 3. Emiti egivaamu egy'amasannyalaze ku miliyoni 5 n'ofuna obukadde wakati w'ekyenda n'ekikumi mu space ya myaka 5 ku 6. Twabategeeza nti emirimu gyonna gyonna giba gyaffe okuteeka ekifo okuteeka nasale bed okusimba okulabirira byonna biri ku saidi yaffe. Omulimu gwo gubeera gumu kukola payment na kufuna kaseera kulambula kibira kyo. Akatale tukalina kanene kubanga tulima emiti mu bungi n'olwekyo mbategeeza bampuliriza kozesa ebiseera by'olina ng'ojja tukuyambeko okutegeka. Wiiki ejja ngenda kwongera okubalaga akatyabaga akali mu kwongera okubeera ne maapu enfu kyokka nga weefuula akola ennyo naye nga weefulukuta nga tofundikira. Ennamba y'essimu gy'otukubirako yeeno 078 7 45 45. Ennamba y'essimu ngambye 078 7 45 45. Ku website teekamu www.bangafi.com ojja kusanga ebitukwatako bingi. Ku Facebook ne ku YouTube teekamu Bangafi Company Uganda Limited ojja kusangayo vidiyo zange ezenkola zonna ezikwatagana ku bye twogera reality of life ogenda kubisangayo. Ngambye YouTube Bangafi Company Uganda Limited, Facebook Bangafi Company Uganda Limited, ku email tuli ku admin@bangafi.com. Tusale ku maka gaffe tuli Wakiso ku luguudo olugenda ku district ku kizimbe okwalisa National Bank tuli awo ebipande byaffe webiri binene. Tuleyo kuva Monday paka Friday essaawa 3 paka 11. Jangu weebuuze jangu otegeere naye jjukira life has no spare, time has no spare. Mukama bawo omukisa.